Vidiyo yaffe ey'okwemazisa paati ey'okubiri. Kusookera ddala vidiyo eno gye tutunuulire okivaako otya ekyo ekyokwemazisa. Ekisookera ddala gwe kennyini gw'olina okukyeggyako, gwe kennyini olina okwebuulirira. Olina okwebuulirira n'obeera ng'okivaako. Nga bwe nabagambye nti ekintu ekyo ekyokwemazisa kibi nnyo nnyo nnyo, kyetaagira ddala okukyesonyiwa. Ekirala obeera weetaaga okufiibwako, okugeza singa oba n'omuntu gw'oba okigambyeko, kati ng'omuntu nga bw'onajja n'okimbuulirako, obeera weetaaga okubuulirira. Weetaaga okubuulirira nnyo nnyo nnyo, kwega weetaaga okufiibwako okubeera ng'omuntu akuzza engulu. Ekintu ekyo obeera ojja kivaako bulungi nnyo singa onaaba weewaddeyo. Kiba kikulu nnyo weeweeyo. Kati eddagala ly'osobola okubeera ng'onywako, oyinza okubeera ng'owulira endira zikuluma, ng'ekyamazima endira zikumazeeko emirembe naye nga zivudde ku ekyo, kuba kireeta ebintu bingi ku mubiri gwo gw'abeera akikola. By'ofuna, ofuna obulwadde obw'enjawulo ku mubiri gwo. Kati bw'obeera ng'olumizibwa endira, funa ku ddagala lino, beera ng'olifumba, beera ng'olinywako nga liyidde, olinywera mu kipimo. Nkusaba ofune kamunye, funa omulondo, ofune essere, ofune ekkajjo ly'enjovu ebibajjo, ofune ekifabakazi ebibajjo, ofune ekifumufumu ebikoola kyonna, ebikoola buti n'emirandira, ofune ekitonto, ofune akafugankande nako kateekemu, ofune akawuukiwuuki, ofune ne mavi ga mukulu. Eddagala eryo ligatte wamu. Beera ng'oliteeka mu sseffuliya lifumbe, bwe limala okujja liteeke wansi libe ng'eriwolaawolamu lisigalemu kibugumirize. Beera ng'onywako olunaku, beera ng'onywako ekikopo kimu olunaku. Osobola okkinywamu emirundi ebiri oba n'okinywa omulundi gumu ku makya ng'omaliriza okulya ekyenkya. Beera ng'onywa ku ddagala eryo, ligenda kuba likuyamba ggwe alumizibwa mu ndira ng'ekyamazima kikumazeeko emirembe. Kozesa eddagala eryo, lijja kuba likuyambako. Naye ng'ekikulu kya byonna oteekeddwa okwebuulirira mu mutima gwo ekintu ekyo obeere ng'okivaako, ekyokwemazisa. Kibi nnyo, kya bulabe nga bwe nabannyonnyodde ku paati eyasoose. N'olwekyo olina okwebuulirira oba okuyambibwako okubuulirira wamu okubeera ng'ofiibwako, obeera ojja kivaako. Kwega tekirina ddagala nti onywa eddagala okiveeko, nedda. Gwe kennyini olina okwebuulirira. Olina okumanya ebibi ebikirimu osobole okubeera ng'okivaako nga bwe mbabuulidde. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Charity